Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatidde ekibiina kya Nuupu Bendera okuvuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti asimbudde ejjinja okwolekera mu disitulikiti y'e Buyende okunoonya akalulu akanaamutuusa mu ntebe eno ng'ono awerekeddwako abawagizi be okubadde n'abakulembeze mu kibiina. Wakati mu kutambula yeegatiddwako poliisi Bakiro obwedde mwerekera buli wadda wakati mirembe era nga tewabaddewo mbeera yonna yakusika muguwa. Kyokka bw'abadde amalako ejjinja okuyingira mu disitulikiti y'e Buyende, poliisi eggadde oluguudo olukulu olugendayo nemulagira okozesa olw'ettaka era nga kimutwalidde essaawa kumpi 5 nambaawo okutuuka ku mwalo, era ng'okutuuka ku mwalo ono asanze poliisi ekiise emmamba yaayo mu kkubo okumulemesa okutuukira ddala ku mwalo. Wano Kyagulanyi wasinzidde n'akukulumira ab'ebyokwerinda olw'okumulemesa okuba olukuŋŋaana lwe ku mwalo, kyokka nga temuwadde ensonga yonna, era nga wano wasinzidde n'asalawo okwogerako n'abawagizi be wakati mu luguudo. Kubanga babajjako ennyanja yammwe abantu abali basavaivingira ku nnyanja ku by'obugagga Katonda byamawa kaakati si byammwe. Neno kampeyini saagala babuulira ku bizibu bye tulina kubanga ebizibu bingi nnyo. Sobola okumalako kampeyini yonna nga njogera ku bizibu, naye mu kampeyini eno tetugenda kwogera ku bizibu. Mu kampeyini eno njagala okubalaga ekisobola okukolebwa era ekigenda okukolebwa. Ono asabye abantu b'e Buyende okumulonda abakolere ku nsonga ezibaluma naddala ez'abavubi n'abalimi b'ebikajjo. Baganda bange ssente bwe ziri era bwe munafuula pulezidenti, njagala bakakasa nti zino enguudo zemulaba ezitukuba enfuufu bino ebintu bisobola okukyuka. Mu gwaffe kukwata ssente z'omu omusolo tuziteeke mu nkulaakulana y'ensi yaffe. Bannange tusobola okuzimba zino enguudo zonna. Essente ze babba mu corruption oba ze babba mu nguzi ziwera trillioni 10. Ono oluvannyuma yeeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Kamuli, wabula ng'eno naye obwedde atambula bw'asaba abalonzi okumwesiga bamuwe akalulu. Musobola okutereeza ensi yammwe, musobola okutuusa embeera, musobola okweyagalira mu nsi yammwe. Mbasaba mwenyigire mu kana kakulu tutuuse embeera etunaagaba abantu abatunyigiriza tugenda kweyagalira mu nsi yaffe. Abatuuze be twogeddeko nabo bakukulumidde abakuumaddembe olw'okulemesa omukulembeze waabwe okukuba laale ku mwalo. Tubadde tugenda eri ebukungu ne batulemesa otuuka ebukungu. Buli wamu kale omusajja mutiitiizi Museveni mutiitiizi omwana yamutidde dda. Bano era batubuulidde ebizibu bye balina mu kitundu kyabwe bye baagala Kyagulanyi abakolereko ng'atuuse mu ntebe. Tulina enguudo mbi, tuli bavubi abantu b'e Buyende naye batugoba dda ku nnyanja. Tuli balimi naye ebyobulimi byonna bakola ki? Tulima ebikajjo babitwalira ku ssente entono. Kyasanku Benadi yakusakidde emboozi eno ku KS TV Agalero.